Yes, mbaniza kufaidi TV jibambi mwasuze muli mutyangana kusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita faidi TV jibatumide ka bali ekata abali Saudi Arabia mbatumide ko wali abasinzira mu bitundu by'embale eyo uri mwana mwala kuba mwera bitirinya comments sinzira bambaganya aba following namusinzira mu bitundu by'embale wali mu gwanga lya Saudi Arabia mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Jordan mu gwanga lya Oman kata Saudi Arabia Bahrain Doha Oman wali sajali e Canada mbatumide ko era mbebazo kubanga mujje kumirako ali abali mu gwanga lya Belgium mu gwanga lya Sudan mu Juba mbatumideko yabali mu gwanga lya Kenya comment sinzaba era mbebazo kubanga mugiye kumira ko bagita Fadi TV yuji mbagala nnyo era mbagamba temujjangu okwo ono mbane updates buli kade buli saa ezikwa kwa mazikwa update ngane kutusaka bye bitambula mu gwanga lya Uganda nkwa update ngane kutusaka bitambula mu gwanga lya Uganda kusadia abasebwa fabenjawulo mbana mauli agabaga tambula kusadia abasebwa fabenjawulo buli lunako buli kade buli saa kutusaka on updates ngina kusaba subscribing ate onyigene kalinga tinako yongerayo ate ompele video no ka like subscribe onyige notification bell ojja kufuna notification ngantade video wano ku Fadi TV yuji ensonga zenzeta ze stars ne trendinga ensonga za Nabatanzi mukimanyi nti kinzo kuba yava mu Aromatic Nabatanzi amawuli gatanze kutambula manyi bisesinga bagamba nti awali omukkati wabula muliro essaawe na amawuli agatambula gakonfirming nti Nabatanzi munnaye ya resigninga okuva mu Aromatic bwengamba resigning bangamba nti yali kulira okuva mu kibiina kya Aromatic oba mu Trust Films Nabatanzi amaze ebbanga takola ki nga tazanya mu films Aromatic era kati sawa na amawuli gatanze kumanyi bisebisinga amawuli gasitagatandika okutambula abamu babiyita ebyolusago naye ebisebisinga biba true ebisebisinga oyinza okwebuuza nti amawuli ga Nabatanzi agagamba nti no yavudde mu Aromatic gafuutuseewa yes kankunyuli kiba kitegeeza nti Nabatanzi ayinza okuba yiti yavuddeyo kama direct nayogera kuki okuva mu Aromatic naye amawuli negava indirect nga waliyo abalala abagateekayo kuki ku social media ebisebisinga bayinza okuba mikwano gye beyagambako ku nsonga eyo nti yakoze ki yayizaninza okuva mu Aromatic Entertainment manyi ebisebisinga waliwo ebintu ebituukawo munemubeerawo nemubuuza kyekigenda mu maaso ebisebisinga nga kitu ekituufu ekigenda mu maaso nga kyekyo kigenda mu maaso nga kale nga abantu abalabbo bakola ki bakitowooza kati abasinga bayinza okugamba nti nedda Nabatanzi ayinza okuba yava mu kibiina kya kale yawumulamu bw'omubuuza okuva mu kibiina kya Aromatic nti teyalisigninga naye gamazima amawulire agatambula essa nogalaga nti Nabatanzi ayinza okuba yalisigninga okuva mu kibiina kya Aromatic oba mu nkambi ya Aromatic oba ya Trust Films ebbanga gwanvu nnyo yali nga muzanyo gw'abatenda nga aperformingiramu era nga azanyiramu n'essaawa zino takyakola ki takyalabikiramu takyazannya muzanyo gw'abatenda kati abasinga batanze okwebuuza Nabatanzi ali biki naye nga kikyamazima Nabatanzi nze ndabanga ayinza okuba nti nga yava mu kibiina kya Aromatic bitandika ng'ebyempola anti abasinga batanze obitambuza ku nkulo gwa Facebook nga beebuuza oba yava mu Aromatic kiyinza okuba nga kyamugjamu naye nga mayinza okuba yavaamu manyi ebisesinga omuntu kituukesa oyinza okuba tolina nsonga yakujja mu wantu wonna oba mu kampuni nange obadde ogikoleramu naye nga watukesa n'ogamba kampumulemukko kuba Nabatanzi jjukira n'ebintu binnyo byakwasaganya akola ku TV alina kampuni jjukira kati saa zino yakolanga saliza yali kuba abasala empaka za Abaleese ekitone abakunta production ayinza okuba yekutula ku Aromatic ng'asobola okulabika ng'atambuza ebintu bya kunta production ng'osanga ayinza okuddamu n'akola ki n'addamu mu kibiina kya Aromatic nga yabasabamuko kali kosobola okuyita kaaliifu kuba kunta production ye Abaleese ekitone tebisobola kubeerawo kumala myaka 2 nga biriwo n'omwaka teguyinza kubeera nga empaka za Abaleese ekitone zikola ki zizannyibwa ku mativi ag'enjawulo oba nga kama azikolebwa kiyinza okuba Nabatanzi ayinza okuba yawumulamu bw'omuzi engeri gyakwasaganya ebintu bya kunta production alina kampuni zakolera nga kama alinga nga ambassador mu kampuni nnyingi ez'enjawulo okuli kampuni ya Darling bana bakola obuviri Nabatanzi yalinga nga ambassador waabwe kugamba Nabatanzi ayinza okuba kali yawumulamu bw'omuzi naye nga kikinakakasibwa bulungi naye nga bitandise okutambula mpola nga kiraga nti mwattu ayinza okuba yalisigninga okuva mu nkambi eya Aromatic era abasinga beebuuza kuba bangi nnyo abeebuuza Nabatanzi nga tukyamulaba mubatenda yabeerangamu yabeeranga mu firimu za Aromatic naye ennaku zino takyabeeramu kuba eri abasinga badde basuubira nti Nabatanzi bajja mufunamu kafirimu akapya ke bayita Climax essaawa zino akazannyibwa aba Aromatic era ng'essaawa zino kekadde mu kifo ekya Best Friends bakayita Climax kataabu kamatawana nnyo naye abasinga tebasobodde kulabika nga bamufunako tebasobodde kumuteekako mu munye zaabwe olw'ensonga nti tebamulabamu
era abasinga batandise oba confusing nga bagamba Nabatanzi mwamuteekawa batandise okubuuza ab'enkambi ya Aromatic endowooza Aromatic yima kigenda mu maaso Nabatanzi bw'aba yava mu kibiina era bakimanyi kigenda mu maaso bw'aba yawumulamuko nga bamuwako kaliivu asooka atambuza emirimu emirala gy'atambuza manye esinga Nabatanzi sigamba nti alya ku Aromatic kokka nedda alina business ze nnyingi nnyo alina gundi alina Tanzi Foundation eyo abazungu bamuyiramu amajja bamuteekamu amajja n'alabirira abantu ab'enjawulo alina boutique bagita Tanzi collection boutique nayo alina kagamba akolanga ambassador wa Darling gwo nagwo mulimu kuba beera bakusasula akola ne ku TV ya BBC Telefina ate akolanga judge mu mpaka za Abaleese Etone wali mu Kunda production bamuyita Nabatanzi naye nga tujja kuba twongera okunoonya tumanyiwa Ekibiina bigwiridde waba yavaayo mu nkambi ya Aromatic era amazima gajja kuvaayo musubscribinge bagita ADTV like mukomere nga tosharinge batumideko abali kati Saudi Arabia Bahrain Oman Canada USA mbaganye era mwera